n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abaanirize mu butongole mu kibiina kya National Unity Platform. Era ngenda musaba ekyo kibeerewo mu bwangu obwekiti obw'ekitalo. Tugenda kujja n'amaanyi ga Katonda gonna. Mulabe omwana w'omuntu bw'abeera, mulabe omukulembeze gwe baagala bw'abeera. Kuno temulimanga ebeera nga public holiday. Tulageyo Yoweri Kaguta Museveni ky'amazima. Twakola ki? Twakola ki? Era olunaku mulwinde nga ki? Nga misa. Tulina lunaku lumu lwokka lwengenda kuleeta pulezidenti nga kampeyini tezinatandika. Kubanga tugenda kusogola buli lundugu. Tukube tugende mu kampeyini nga kiwedde. Kyova olaba ebino twabikoze mangu. Ane tubagambako mangu betugenda nabo betegeke. Ate tuli balungi. Tukugambye emyezi 8 nga tetulagenda mu kulonda kikute bwoba wakoze ebyo tujja kuba naawe. Awo bakukoledde fitina. Ate yakoze obulungi obuteza ne mu palamenti okyasigaddeyo. Era sikutaddeeko ki mpalana. Bwoba osoloza ssente soloze ezo zikuwerekere n'amakako. Naye bino by'okumbera abantu mu linnya lya NUP ebyo byo by'abatuukirivu by'ab'omwoyo mutukuvu. Abalyake tetulina ki namo. Kubanga obulyake waki wazibu nnyo. N'olwekyo tubagaliza emikisa gya Mukama Katonda eyo temwagenze. Mutuleke tutegeke ennyumba ya National Unity Platform. Chovola twabitandise mangu abayomba bayambe abesisiwala besisiwage abesasabaga besasabage naye haku agogema ki gemazima. Omulanzi si ye musi. Omulanzi si ki nze sinze nabatta bikolwa byammwe by'ebyabaleetera okubantu bajjamu obuki obwesige. Don't look at me. Temutunulira Kyagulanyi, temutunulira Zeba Farida, Robert Balubongoya, Joel Ssenyonyi, bikolwa byaki byammwe. Ku lunaku olw'enkomerero ku kyengenda okukoma nakyo. Ffe Abasiraamu Katonda akizuula nti omumwa guno tugukozesa bingi okukumpanya n'okwebuzaako. Kubalirira. Bw'okwekola kubalirira Katonda agenda kugalawo emimwa gyammwe mmwe. Mwenna boogera yogera emimwa Katonda agenda kikola ki? Kuba ebinuulo byammwe byogere. Ebigere bigambe nze nayitako ewa Kaguta. Ebirala bigambe nze nayitako ewa Nyitamo. Engalo zigambe nti nze 10 nakikwata. Emimiro gigambe nti nze nekugira nazikola ki? Naziryako enkoko. Buli kinuulo kyo kyogera ebibi byakola ki? Byekyakola. N'ebirungi byekyakola ki? Byekyakola. N'olwekyo kalulu kano mugale emimwa gyammwe ebinuulo byammwe gye muyiseyise biboogerere. Njagalamu ababadde wano mubeere ab'emitima emirungi. Mwagale eggwanga lyaffe. Ffe Uganda is not a project. For World Bank, Uganda is just a what? A project. Project eberawo myaka 5. Ffe Uganda is the only country we call twite ewachi ewaka. Never know for abali mu diaspora. Abali eyo kusheyo. They yearn to come back. Munsi efugibwa abakulembeze abalungi abatali balyake. Naffe tutambulireko ku nguudo z'ennalabye ina. Naffe tubeereko mu bulungi obulungi. Mwabakyala mubeere waka nga buli wolaga taapu y'amazzi. Buli lwolaga mu kisenge wabaawo TV. Ne bw'ogenda ku okunaaba onyiga bunyizi pesa. Ne kakati ku mulembe guno mukyaterayo abaami bammwe amazzi ku kyoto. In this era, Shimani Muchara genda ontereyo amaki amazzi. We just press a button. Amazzi ne gakola ki ne gajja nga goja n'ogerako bagano gamala obaga eyo ye Uganda National Unity Platform gye bagamba gyegenda okukola ki okuzimba. Omwana agende mu ssomero lya Kasanda ng'asobola okompitinga n'ali e Kampala mu ssomero lya Sudiru. Eddwaliro lya wano nga lirina kye kimu n'eppya lye bazimba eby'abagagga. Era wajja wano bw'olwala mu ambulance ng'ekukima waka. Neno omala okuzaala bakusaze ne weesala akapikipiki. In this era and age bamaze okukola siza ensamba. Nze waffe waliwo Egombe. Omukazi bamala omukozi olwono n'olinda kya ambulance ky'omubaka wa parliament baba yakigula. N'agamba n'omubbira nga taliiko. Ne twagala
Obe saying Uber mujiraba. Why can't you have an ambulance system getting up Uber? Ngazilio kwa ambulance kungudo. Buli agamba tono ubi odiga simu nga ambulance etuke wachi ewaka. Ngogenda mu ddwaliro ng'osangamu omusawo akujanjaba. Anayosa ng'oyo tumugoba. Nolwekyo eyo Uganda we tubatwala. Tetumatwala mbya bulijjo. Abasinga kumbe wano mufu egenda kufa nga temulinye wadde ku helicopter. Otegedde abasinga wano mugenda kufa nga temusuzeeko mu hoteli nungi. Mugenda kufa kwando kumbe nga temusuzeeko mu ssuka nga njeru na buli kimu kyeru matala meeru. Gama wana nawo wataddeyo omukazi ow'olungi kulula abubuulirira. Kyokolo bino byonna byenjogerako ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam fene mujjena yatusuubiza abakazi abaki abalungi. Nolwekyo kati bano bamusabeni nga batusuubiza abakazi mujjana bano ab'okugundi lwaki naye naakutukako bwati yasuze ku kidomola yasombye amazzi akooyekooye ogenda omwenyiga alaga hajaji naye leero lwaki tondeka lwali tokola ki. So you will have joy and happiness. Mujja kubanyu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola ki yafuga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Banaye ngenda kubanga mbagala obanene Bobirasi ku kamera Bobirasi Company Management ngenda kubanga twogera essaawa eziddako. Tulina bwe tugenda awala tugenda kubanga tweraba. Tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda epya. People power, our power, people power. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja tugenda mukyamisana elections bagenda kuzibalaga bulungi nnyo ndowooza gwolina directions. Njagala atusabira wano ku mmere Mwami Pinto Musumba Pinto. Bannange ebintu bwe bityo byebadde tuli Kasanda kasooka tuwulire Pinto. Amanya nze Kasimbi Andrew abangi gwemanyi nga Musumba Pinto ku TikTok nga nze omukunzi w'abavubuka mu Kasanda district yonna. Era nga ndi musanyufu nnyo bakama bange Honorable Deputy President mukama wange mwenna ndi musanyufu. Wabula katono nnyo kembadde mbagamba okubawa essaala y'emmere nti abavubuka ffenna